Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kuli kayo kusite. Wedesa. Obula museka. Ulamu bwe mtubakola. Ula tuli bako shemjus. Twasemba okulaba nga okubye airstrip kululungu twaguliza era tuwawa abantu ka message netukunoonya naye kati ketukufunye so ka message mbadde nganzi jansolo kamu na da social media okwo abantu ngambebaza kumala go mulimo gwe batukolera nesho tunatera okujja uploading abantu bagirabeko natera okubeera done anytime soon so abantu bebaza nnyo olw'okuba nti baana g'omukwano oguli unconditional no matter what happens they will always be there for me and I'm so grateful mutima gwange musanvu kulikayo mu America abudesa kyabadde kuba tugambe nti wabadde ogenze kunoonya ku networks at the same time ngogenze kulabya waliyo Grammy nominations part of course kati nga omanyi ba nominees abo sajja banene ati okugenda naawe ofune ku connection bamanye bakumanye about to say level of being a nominee that it gives you a voice or so look for a connection here and there so I had to go and really take this chance. Yes. Bwa mukubasajja kati abakutte omumuli gwa gwanga Uganda wano ne okwetola ensi yonna bobo weyinga music wa Uganda okusinzira ku nsi ezo tuyimiridde tutya tetuyimiridde bubi kuba talent wano nyingi ate ne audience nungi lwakuba obuzibu ffe tetukkiririzaamu and we don't know what we have ebyaffe tubinyoma tho tubyagala nnyo kuba abantu baffe they consume our music naye still balinamu kali akalowooza nti ffe tuli behind naye nga we can only be behind if we accept to be naye senga tukwatira wamu tugamba no we don't need to be here so when show nga zirimu proper venues with a good audience it will attract international media to talk about it nabo abalala aba artists from different countries nabo bagala to use that opportunity so collabos yakwengera abantu baffe engagements ezenjawulo yeah 2022 tuli mu jimalako biki ebisinze okunyigiriza mu mwaka ogwo gina kati nandimanyi naje nkoze mu kwogera so tutambulira mu mistakes era tutambulira mu kwetonda all the time so ate abantu bagamba naye wano okoze mbo naye onofumikiriza nga si kituufu so nsobe nkola nyingi I can't even mention omukulu Eddy Kenzo lwakuba n'ebiseera ebisinga amazima galuma abantu he speaks the truth and truth sometimes a repeat olumu naye akola mansobi zenjawulo ng'omuntu era naye ng'ebiseera ebisinga ayogera amazima but apart from that yayogera ne controversies there I don't want to know what I want to know is he's a big brother nasika nnyo omugwa ne Bebe for such a long time birala mu nsonga za rem ezo zatwawula nnyo naye clean at heart kiweddewo ekyo era n'advise akuwa ntuufu tapretendinga agita so I liked him for that nengamba so this guy is different kubanga tulina abantu betukolaganyeeko nabo naye nga bakolaga kirala naye nga ate owulira kirala mu corridors ate oluusi ne action zaabwe genula nga zituuseemu so for me I like him for that bwe naadde mu misango gy'abaluba yankubiranga amasimu nagamba abimanyi process yonna nekudisiza abapromoters yaliko era yabimanyi so he was concerned nakubira balooya nakola atya so I was like there was so many people they want to see you in trouble and they'll be happy noli bwavaayo nakulaga nti akubeereddewo nakimwagalira nnyo nemanya this is a good person oba abantu nga womanyi bagamba nti olina connections oba oli awo mu NRM nga naye muzinoba musege ngera n'abantu abalala ab'ebibiina ebirala bwe bali bakwano bange because nze sobolagana kolagana na muntu olwokuba politics gandi biki I love people era abantu abali opposition bakwano bange abantu abali mu government bakwano bange so bwe bwabanga is NRM straight away I have no problem with him and he should keep on doing that ngera n'omuntu yena awagira opposition besimugana era simuinaako buzibu they should do what they want to do you understand yeah but me I'll deal with them I don't care yeah okay nga tuvuddewo awo kati ni bizonto obimanyi bakyaliwo namitingako Sabazonto one time ennaku zino waliwo omuze kati nti buli muntu atandise okukola bisiye ne awards ze bakutaddemu awards sebo ezokuba nti gwe gravity luba waliwo n'omulala akubasinza okukaaba mu ggwanga gade bajimpe bagikiriza
Kiriza mangu. Kiriza. Kabanyo. Amusiramu. Aliwe banda ba movie. Nolanga ezigali bisema mu crying baby. Waliwo ekifaananyi kyavaayo ekifaananyi ekingoli ne Dr. Hamza. Dr. Hamza. Ekifaananyi ddamu okiklarifyingeko ku katono nnyo. Ekifaananyi kyali kirungi. It shows unity. It shows moving forward. It's moving. It means a lot. Life we have to move on, and we have to create a beautiful community, beautiful environment for our own self. Omuntu yenna afiiriga Abana bakufuza n'okuwulira amazzi kyabadde kitya? It's all love. Abantu abanjagala ennyo. Beera ne bakulowoozaako ne bagamba tumusumbuye. Sometimes fun is good. And I was so grateful. Banyi naawe. Baga bajja gimukolera nange nja mukolera yange bawange. Papa, weewazeemu ne Bebe Cool okwogera naye. Kiba ebintu bijja kuba lunaku lumu gwe ne Bobi Wine muddamu okushekinga engalo. Bobi Wine simulinako obuzibu tebakulya ssente. Just olinamu obutakkaanya naye ng'omuntu ate ng'omutina bwalina okufuna n'omuwendo. Naye simulinako obuzibu era musabira era mwagaliza mirembe myereere. Just okubanga waliwo kitakkiriziganya mwana nawe. Ezo obubaka Bobi Wine. Mwagala nnyo Mukama omukisa ne famire. Ekimu kibatambule bulungi alhamdulillah. Kenzo, Eddy Kenzo. Amawulire gabadde mangi nnyo mu ggwanga Uganda muno ag'entertainment. Abantu beekoze obusolosolo gronade bamukyaye lwasa agudde gundi bakulira bamuleesa kati nnyo. Bulira ki erisinza okukolera guno omwaka ng'otunudde mu kamera zonna? Bulira ki? Bulira ki? Naye mmanyi eggulire lya festival Kenzo, awo wenyini wenjagala okuwuliza anti wakuba kololo neyuguma Bebe Cool mukwano gwo buli mwaka afulumya lisiti singa lisiti eyo efuluma nga tuliiko ng'ate mukwano gwo nawulira otya nga tulina ennyimba z'okuwuliza. Umuntu ayina okutayishuli ya nina. Small access. Tomumanyi small access. Nja kulekera. Yagambye lekera. No problem. Kale nga tumaliza Eddy Kenzo. Tubadde tusaba tuweeyo ennyimba 5 nga si za Eddy Kenzo ezikoledde guno I have to think about that because he's I'm an artist and I appreciate art. So sobola kwata mirimo gy'abantu n'enjivuluga mu ttaka just like that. I have to think and I compare. Oli muzungu. Kale toyanziza. Ekyambalo kyayogeza abantu ekyambalo kya festival. Eddy Kenzo akasembayo ekyambalo kya festival kyayogeza abantu ebigambo ekyambalo Awo balina obuzibu. Okyogera Eddy engeri gye wajjamu Wanyisemo. ninja. Yesebo. Bana baba. Ebintu babirabira mu fomu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.